embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'etambula ye muyimbi oyo gwe bayita liri Pazo Lunabe yakuba akayimba kwe bayita emmotoka akayita kabuna mawanga kasobola okuba ate nga kasaanikira eggwanga ye liri Pazo Lunabe era ye mwogezi w'ekibiina ekyaba superstars mu Uganda abakikubako akulira ekibiina ekyo ye Chameleone Vice King Saha bannange liri Pazo yaboogerera yatuula ku mmeza emu ne Chameleone abakikubako mu Uganda. Liri Pazo nasobodde okuba ate ng'ayoga ku nsonga ez'aba superstars tezitegeereka wadde n'akamu abiŋŋambye naye oba gwali eyo oyinza okuba onaabitegeera naye Liri Pazo asobodde okuba ate ng'atubuulira ku kibiina kino kye bakola ba superstars kye basobodde okuba ate nga kyakamala wiiki emu tekirina na Facebook account ne ku YouTube tebalinayo, ku Twitter tebalina, Instagram tebalina. Katwebuza PR omukulu Liri Pazo wuno yakuba akayimba emmotoka teweebuuza ayogerera ba superstar yakuba oluyimba emmotoka agenda ogula emmotoka wuno atugamba akakiiko kayimiridde kati abani abaliko era ndi wano ng'omwogezi wa United Superstars Association Chameleone ye president King Saha vice president Sajjati Sofia Nantongo general secretary Lutalo ye vice general secretary n'ebitiibwa ebirala ebiddako mu ngeri ey'enjawulo nanga awo weekolanga PR. Aya basi PR ategeeza Liri Pazo nti okugwa mu kifo kino okuba ate nga bamulonze oluluyimba lwe bayita emmotoka n'okuba nti yasitula obuwunga mu lockdown n'abutwala ewa prime minister mu lockdown eyasooka bye bimu ku byamutadde kakiiko ako ba superstar ge nkutegeezezza ke kakiiko twogedde emboozi nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula mubuuzizza ekibiina kino kyatandika kitya mbugo olina okuba ng'olina ennyimba nga 5 ezookya ne mubuuza gweolinawo ennyimba mmeka ezaayokya Uganda yonna. Liri Pazo wuno atugamba enteekateeka eno tetandise leero ng'abantu bwe balowooza abadi enteekateeka eno yava dda oluvannyuma lw'okwekutula ku kintu kye twatandika kubanga neewuma abantu gye bakubira embere tetwagitandika kyanga Museveni music olukuko olwatuula ku Napstars omugenzi radio yakwatira Uncle Fendi Amataayi mu 2017 ne tukolawo gurupu ya WhatsApp nga bagita Save Uganda Music mwava Yuma Uganda Musician Association kati ne tulabanga ebigendererwa ebyatandikisaawo Save Uganda Music Save Uganda Music yazaala Wuma abantu babivuddeko omulamwa gwaffe tetwakola association ebeere mu byabufuzi twakola association nga yakuddaabulula music wa Uganda ne tukitunulamu ng'ebigendererwa ebyatandikisa Save Uganda Music omwava Wuma tebikyaliwo ne tutandika okwogerezeganya ne bannaffe abagwa mu kapasite yaffe ekyaba superstar abayimbi abaali bakubyeko ennyimba eziyuguumizza Uganda eno. Aya basi Liri Pazo yaboogerera ekitegeeza ayogerera abakikubako alina okuba alina ennyimba 20 ezaakuba Uganda yonna. Liri Pazo wuno atubuulira bakutaddeko mu basuperstar lwaki wuno atubuulira abatabitegeera oluyimba lwakwata wakuba emmotoka kakati ogenda ogula emmotoka ekumala mu mazzi okwekiiza ku mmeeza y'abanene nti kubanga oluteekako meezaani n'abayimbi esobola okuba nga omuyimbi erina ennyimba nga 5 zeneeneeza lumu ne tugamba tuweyinde nga genda ogula emmotoka zonna ezimalawo mu mazzi ate neesigala nga ekyakubanga ennyimba endala ofune oluyimba olwenkana genda ogule ki emmotoka ate nga ziri ennyimba zokka kubanga ebimu ku bukwakkulizo zirina okuba ennyimba 5 olina okuba nga oweza ennyimba 5 ate n'okuba nga bakuwuliddemu bannayuganda bayimbidde nga siteekako. Aya basi bannange Liri Pazo mubuuziza wano nti omubanda wa Kabaka yayingidde ekibiina oba tannakiyingira wetogera ali mu America. Liri Pazo ategeeza nti agenda kuba ate ng'ayogerako ne Bobi Wine ayingire ekibiina kino oba mwe abalina omwegattako wuno Liri Pazo atugamba anti kakati era ne Bobi Wine ezimu ku bizibu ebimutomera tugamba gye gavumenti gyemugaana okugenda simanyi tegyagenda kalungu kuziika yakiramu ki awo United Superstars ng'eyingirawo nga tugigasoma Mr. Kume twakola endagaano nawe n'omutango ogutukolifayingisa okubeera ba superstar wetugukolifayinga
nenga waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu bamukukwera kiwera ekyo kimenya amateeka era tukugirira obukuddewo simenyi n'abeetolodde Honorable bamutegeeze ku nsonga zakuba batugenda kusituka nze kennyini ngenda kusituka kubanga ne tuli ba mukwano ngenda kusituka mbiteekemu engatto n'essuuti ngende omukulu mutegeeze mukonvinse mukubetabiri tulabenga naye tumugattamu batu aya basi ate ekibiina mwakikoze kulemesa Bobi Wine era banyiga Bobi Wine gayambye okuteekawo ebibiina bino byonna era ng'ensonga zonna zaava ggulu Jeno Salimu Sale asobola okuba ate ng'endongo agikwatamu 5 bagambye baagala Bobi Wine bamuteeke mu kibiina Bobi Wine nga yasinga obwongo yabamanya dda yategeeza bali balabira ku bikolwa byammwe eyaleeta ddiiru eno bamuyita Kathene kusaasira wa kibiina ki full figure ate ye nga Bobi Wine ayingira eyo aya basi wanono mubuuza ku baapukamingi lwaki mubaawudde kati mwenga baliri paza abakikubako mwali badde mubulira ku baapukamingi bano batandika batya okuba endongo nga mmwe bakikuba apukamingi waliwo ekibiina kyo apukamingi ali mu bamugema owulira bingi ali mu bakwini Florence mukamutawe kakati ne tugamba nti buli muntu abeere gy'alina okuyambirwa buli muntu abeere gy'alina okukola kisimbe nnyo olwange ofuba okulaba ng'otuula ku mmeeza y'abakulu ekintu kino saagala gabire wookirabira ne mukwano gwange ali eyankulira kolikeze we yajjanga emasaka nga tumwegomba ne tugamba nedda omusajja ono tetugenda kumwegombaga mwegombi naffe katugende e Kampala tusembere waali era bwe twasembera waali twatuula kakati naawe omuyimbi ali eyo mu bibiina ebirala byemmenye kola nnyo olabanga otuula ku mmeeza y'abasupasta ekyo supasta zasoseseni tuule n'ekamiliyoni otuule ne David Lutalo ne IDM eyo owulira ebisonge byebwetuddemu tuuleko n'erunda aya basi ng'omuyimbi ndowooza owulidde otuuleko ku mmeeza okuli baliri Pazo bakamiliyoni abateeseza eggwanga ebyendongo wanono bwe mubuuliza ku basuperstar omukulu John Black alina ensonga zaalimu ennaku zino aŋambye mbu John Black si superstar Lady Pazo ogambye oti awulira John Black tunamanya bulungi katambi ako oba si propaganda oba bya ddala naye bwe kiba nti John Black kati ezibu era yanaddemu abasuperstar yabadde ajja kuyambibwa John Black talimba superstar ate tanajja kubanga ndewo akakiiko akakuteetinga tolina kumala gaveeri ng'ojja mu basuperstar kubanga nekkaanye ekuyingiza amasuperstar membership yakakadde kubanga kakati abantu babadde balowooza tusadde piyezespeetu kiba ekiri nkugambye membership okukolesa superstar olina okuteeka wali emiliyoni alya basi mu lockdown eno muyimbi kyayinza okusasula akakadde Lady Pazo bw'atulabako amatu oba we batulaba mu lockdown babategeeza ki naye Lady Pazo agambye nti buli muyimbi abadde mu kibiina ky'abasuperstar alina okuba nga yasasudde akakadde Abudu Mulasi mwali yakasasudde abalala bayinza okusasula naye kale Lady Pazo wuno akyatubuulira mutegeezeza ekibiina kino mwakitandise lwa ssente ye agaanye olira bw'agamba nakugambye mu kusooka tekubaba ssente zokutali mu ssale nakugambye nti bw'obeera omuyimbi nga sekinnoomu kizibu okgenda Tanzania n'osaba Diamond Platinum nti owaayo tuwe kakolabo njagala okugamba nti twatandikidde United Superstars Association alubamu yawedde dda Abudulina n'ayimba ne Pazo ofuna bulungi Abudulasi n'ayimba ne David Lutalo ebintu ebyo singa tetwegaffe byandibaddewo bijja Abudulasi yandibadde akwatagana atya ne Pazo ne bayimba Abudulina yandibadde akwatagana atya ne Bafana ne bayimba association twagikola association yaffe tukugamba nti tetugenda mu maaso nnyonyi kugituuza aya basi negattaako mbuulire embeera nga bwesobodde okubate nga owulira balina amateeka buli omu alina okuba nga yakuba ennyimba 5 ezamenya Uganda Lady Pazo emwogezi w'ekibiina kino olina okusasula kadde kamu okubeera memba mu kibiina ky'abasuperstars mu lockdown eno abayimbi batugamba amaze emyaka 2 nga tebakola ayaya negattaako g'osinga okubimanya sooka ombulire Sebo talk to me Sebo oyagala okuweza abanike boss oyogerako ne Beni Juko nsinzidde nkabi Lady Pazo naye alimba lwaki John Black alina ennyimba nga buli luyimba kumpi lwalina lwakwatayo
agambye yaba kubisa mmotoka awakanye sebo Amateeka sawa kweli yebose nzemwe bazenito zibirikoshi ate badingamba kana mola kala kasima kubanga ndabanga alika kodyo kabwe ndowooza nenga tatikubika hello Amateeka agamba atya kusulungi wote yebose yoka kimana sineze bona nkomi na ketulimba kadi muyimbi n'abawamanya ndikwewa abakoze kiba kyabubbi nabo bakoze ekibiina kyaba superstar sebo ye boss sebo agamba atya kitole kyabani kiriya amako omunene mu kibuga nkoni wano mwana wakati oliri Pazo alina oluyimba lumu teryamumanyi naawe e Masaka nsimba wekizibu najuza bakusumbubwa kati smart kwani lira obusungu liri Pazo yakuba ennyimba sebo liri Pazo akubye ennyimba nyingi nnyo yakubako ne Palaso ayinawo akayimba yakuba ne Gravity akayimba kaakano